ekiramuso ekyemirembe ekijjuddemu okusasira kwa Allah ne baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ku musomo gwaffe ogwa nti ihfadillaha yahfaduka, weekuumire ku Allah naawe Allah ajja kukukuuma. Ng'ekitundu kye tulimu albaraka, emikisa. Ekigambo ky'emikisa kigambo kinene, teri abeera mu nsi muno nga tanoonya baraka, naye Allah subhanahu wa ta'ala baraka aziteeka mu bintu eby'enjawulo. N'akuteera baraka mu bulamu bwo, n'akuteera baraka mu biseera byo, n'akuteera baraka Allah mu buwangaazi bwo bw'owangaala, n'akuteera baraka mu maali yo, n'akuteera baraka mu baana, n'akuteera baraka mu mukyala n'ab'enganda zo. Ebyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala n'ebirala yabiteekamu baraka. Buli Allah wakuteera baraka mu baana abakulongooseza ne babeera abaana balungi, wakuteera baraka mu maali, Allah subhanahu wa ta'ala agiyingiwaza ate n'akuwa emirembe mu yo. Twali tunnyonnyola al asbab allati tajlibu al baraka, ensonga ezireeta emikisa. Twagamba ensonga esookera ddala takuwa Allah, kutya Allah. Tufubenga bwe tusobola okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'era Allah bwe yatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, n'atugamba nti law anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakaati min al-ardi was-samaa. Senga abantu buli omu gy'awangaalira mu kitundu baali batidde Allah, obutuufu bw'okubeera nga bamutya, Allah yalisizza emikisa okuva gy'ali ne mu nsi. Ekyo ne kiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yassa emikisa. Emikisa gyeri mu kutya Allah, tutye Allah atuteeremu baraka. Ensonga ey'okubiri, mu ebyo Allah mwayisiza okuleeta baraka, al-bukuri, omuntu okubeera ng'akeera ku makya okukola emirimu gye gyonna. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam emirimu gye gisingira ddala yagikolanga ku makya, era n'atugamba nti burika li ummati fi bukuriha, Allah yateera umma yange emikisa mu kukeera. Ensonga ey'okusatu, mu ebyo Allah byateekamu baraka mwayisiza okututuusaako emikisa, qira'atul Qur'an, okusoma ku Qur'an y'ekitiibwa. Allah yagamba nti wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, ekitabo kino Qur'ani Allah yakissa nga kya mukisa. Mikisa egiri mu Qur'ani y'ekitiibwa miyitirivu, mubeere nga mugisoma, mugyekenneenye, mugikolereko, mwe muli emikisa. Ensonga ey'okuna gye twasembyayo mu nsonga ezireeta baraka, addu'a, kusaba. Yitiriza okusaba Allah akuteere baraka mu ebyo byonna Allah byakuwa, obuwangaazi bwo bubeere mu baraka. Abantu bawangaala empangaala nga mu butuufu temulwadde baraka, kubonaabona, kukaaba, bizibu, kubagezesa mu buli mbeera zonna, nga buli kyakwatako tekijja, baraka temuli. Naye akthiru ila Allah, yitiriza eri Allah okumusaba, nga bwe twalaba ekyafaayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam esabira sahaba w'ekitiibwa, n'amusabira edduwa, n'agamba nti barakallahu laka fi safikati yaminika, Allah akuteere emikisa mikono gye gikwatako. N'asabira Anas bin Malik edduwa, n'agamba nti Allahumma barik lahu fi hayatihi wa akthir maalahu, Allah muteere emikisa mu bulamu bwe, tirize maali ye, wa atil hayata, omuwa obuwangaazi obulungi bulimu okutya Allah ate nga buwanvu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusabira. Ensonga ey'okutaano, olwaleero tugenda okutandikira mu nsonga ezireeta baraka, y'ensonga as-sidqu fil bay'i wash-shira, okubeera ow'amazima mu kutunda kw'otunda ne mu kugula. Basuubuzi bameka abalayira engeri gye batafuna ku bye batunda magoba, bwe basooka na kulayira, wallahi nakisubudde ssente bweziti, wallahi nkifunako kitono, wallahi ekyali egindi. Beera nga wa mazima mu kugula
ne mu kutunda. Byobuza munno biteekemu amazima. Tolayira tomubuza kintu kiri fake n'olayira nga kino bwe kiri original nga tisi original. Abo abasuubuzi bangi bwe batagaliraawo Allah najjamu baraka. Oli n'alayira nga bwe yakijja egindi, abamu bakyusa ne siiru ekiva e China nakiteekako siiru ya Japan nakiteekako eya Germany olw'okuba ategedde nti abantu kye bakola ki kibeetaaga. Oba tokozesezza mazima Allah ajja kujjamu baraka mu by'obugagga ebyo by'olina. Naawe agula beera wa mazima Allah akuteeremu baraka. Tosiba muntu kicupuli n'agenda ku dduuka n'ak'emitwalo 5 ak'ebiri naye nga kicupuli n'agulako kiro ya sukaali n'omudiza balance nga musanyufu naye ng'amanyi nti gwaguzeeko amusibye amagu. Tubeere nga bamazima mu kiseera eky'okugula ne mu kiseera eky'okutunda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti albayyaani bilkhiyaari, agula n'atunda balina okwesalirawo ma lam yatafarraka, banga lyomala nga tebannaba kwawukana, bakulu balina okuteesaganya. Naye nabbi yagamba kyetwagala mu hadisi, nabbi yagamba nti fa in sadaqa, bwe boogera amazima bwe munaabuulira munne namugamba kino kyenkuguza munaye so origino engatta eno gyenkuguza nadaayinga ndaayinge, kale eno gyentaddeko si yeyaako, engatta eno gyolaba soola eno nagikuuta bukuusi wansi naye yeekatwe. Naayogera mazima. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti burika lahuma fi bai'ihima, Allah abateera omukisa mu kutunda kwabwe okwo kwe batunda. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa in katama, senga bakweka akamugo n'osiba munne ekikyamu n'osirika n'ogaa kakitwala n'afaafaagana nakyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti muhikati barakatu bai'ihima, Allah ajjamu baraka. Naye awo bwe tufaanana nedda. Kati twagala Allah tuteere baraka mu bye tutunda, kyoba olaba tutunda nga tutundira mulosi. Oli n'ateekawo ebintu n'atunda naye ng'ali mulosi kubanga tokozesezza mazima kulayira ne kusukka ne ku byotunda. Bwe tuba twagala Allah ateeke baraka mu bye tutunda mu business, tubeere nga bamazima fe abagula naffe abakola ki abatunda. Ate era tubeere balungi eri abantu abo be tuguza, tubabuulire. Naye oli mwalaba omuntu olwaleero kyoba olaba Allah bizinesi z'abantu agyemu baraka. Omuntu n'atabula omuceere ogwakayiso ne supa n'abigatta wamu, n'osanga ng'ate omuceere wansi waliyo kiro 10 nnamba za buwunga. Muceere ate atabisemu ki buwunga, kiro nnamba zitaddemu nga 10. Ensawo gy'atunda eya kiro 5 obuwunga buliko kiro 10 agasse wamu. Allah ajjamu ki ajjamu baraka. Katubeere bamazima mu kiseera eky'okugula nga tuguza abantu, ate ne mu kiseera eky'okutunda nga tubatunza. Kubanga senga tunaamala ebbanga nga tutambulira mu bulimba awatali kuteeka mu mazima, Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kututeera mu baraka nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayogera. Ensonga ey'okubiri mu nsonga ezireeta baraka, silatul arham, okuyunga eŋŋanda. Olwaleero abantu oluganda twalufiisa, abantu tebayunga ŋŋanda. Otunuulira famire z'abantu olwaleero ne weewuunya enneeyuzaayuza abantu gye beeyuzaayuza mu famire. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man sarrahu, oyo gwe kisanyusa, an yubsita Allahu lahu fi rizqihi, Allah okumugaziiriza mu byenfuna, amuteeremu baraka, bizinensi ye gaziwe. Wa yunsha'u lahu fi atharihi, ate era Allah amuteeremu baraka mu buwangaazi bwe, nga Allah obuwangaazi bwagenda bukuteeramu baraka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti falyasilu rahma, ayunga oluki oluganda. Naye olwaleero abantu tukyayunga oluganda, bantu oluganda baaluvaako, baalufunza ne baluzza ku bintu ebyo bibiri, mukyala n'abaana be. Tayagala kumanya baganda be, tayagala kumanya bakitaabe balala, tayagala kumanya famire ye. Bwe tuba twagala Allah tuteeremu baraka, tuyunga oluganda. Awatali kuyunga luganda, tubula bw'eŋŋanda zaafa olwaleero Allah ebyenfuna n'abikwatamu, baraka n'azijja mu bintu bingi, mu birime bye tulima,
mu bizinesi zetukola, mu baana betuzaala, mu buli kintu kyonna Allah yiggamu baraka. Bantu baava ku kuyunga oluganda. Mutunulire emabega eri myaka 3 emabega 2 bajjajjaffe bakadde baffe baamanya ekigambo ky'oluganda. Ng'omwana amukwata owange n'amutwala mu maka ga bbosi omulala, omwana ono n'akulirayo nga ddala amanyi ono kitaawe. Naye wale ne bw'osanga amaka g'omuntu nga mulimu mwana wa muganda we, oba wamaze dda okukakasa nti ono si yamukola ki? Si yamuzaala. Abantu oluganda baaluvaako. Bwe tuba twagala Allah ateekemu baraka tuyunge oluganda. Kiggasa ki okubeera ne bizinesi n'oziteekamu ab'emikwano ng'abaana ba muganda wo tebasoma, n'osembeza mikwano gyo naye nga baganda bo tebasoma? Allah subhanahu wa ta'ala aleeta baraka mu bulamu bwaffe, mu maali kasita tuyunga oluganda. Niyo ngenda okulaba ensonga ezireetera abantu okutulawo oluganda. Nsonga omutali tebulaba obusiraamu bwateekawo ensonga tusobole okuzeewala ezivaako okutula oluganda. Ensonga esookera ddala mu nsonga ezikutula oluganda, n'olaba abantu nga baagala na kwetema. Oli naaga nze tombuulira guli naye nga gwagamba nnyina y'omu nekitaatawe y'omu. Naye nga nsonga temuli. Ekisookera ddala mu nsonga ezaawula abantu oluusi al-qurb fil masakin, abantu okubeera nga basula wamu, makulu balinaaniganya le mujawara, okubeera nga ono asula wali n'oli asula wali, famire zibeera ku kyalo kimu. Ekyo nno kiviirako famire okusasika ne zeeyuzaayuza kasita abantu baddira nga bawangaalira wamu. Kyobulaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yagaa nti muru dhawil arham, ab'eŋŋanda balagire ayatazaawaru, babeere nga balambuligana, wala yatajawaru, naye tebabeeranga kumpi. Buli lw'obeera okumpi ne muganda wo butuufu mujja kutabuka. Naye bw'ovaano n'ogenda n'omulabako ebutambala n'omukwano n'omulabako, wallahi musigala muli eki naye muwangaalire wamu. Bano Allah ayinza okuba yabasitula ku byenfuna ng'ate ono ali wansi. Kati omutima guli ogw'obuntu ne gujja, embiranye ne zibeera awo, yeffe twazzaaki? Naye ng'ayogera ebyo muganda wono kasita abantu balinaanigana. Oyinza kubeera nga mulinaanigana n'oyita buyisi ku ssengaawo, gulusi tomulabi n'akiraba bubi, omwana wa gundi ekyali egindi. Olukiiko lutudde oluusi lwakika, omwana we sisobola kumusonyiwa, alina okusooka okukola kino musonyiwe. Oluusi taata we atudde naye kimukosa, ate alaba mwannyina yakola ki? Yakikola, yayogera nakkolimira ebikolimo ebiyitirivu. So bw'ova eno n'omukwano n'ova eno n'olambuula abali e Masaka n'obabuuzaako, kyekisinga obulungi. Naye okuwangaalira awamu kireeta famire okweyuzaayuza. Kati Umaru kyava yaga nti muru dhawil arham, ab'eŋŋanda bagambenga ayatazaawaru, balambuligane, wala yatajawaru, naye ekyokulinaanagana kijja baleetera obuzibu. Kati okulinaanagana okwo kuvaako obuzibu bungi. Bwe tunuulira famire nga zizimbye kumu, asula wali oli asula wali, abakyala bennyini babatabula, abaana bennyini babatabula. Ensonga ey'okubiri eviirako abantu eŋŋanda okubeera nga zisasika, Allah n'ajjamu baraka, al-itaabu shadiidu, okunenya okusuka. Olina akunenya mu buli katono n'akatasaana n'akunenya. Mulimu omuntu mu famire zitubeeramu, buli omu alina famire, nga mulimu omuntu nga ye mbutuufu yaliwo okunenya kukwata nsobi. Ye afuuka mukwasi wa nsobi. Nsobi buli kyokola. Bw'otafukamira bulungi n'akunenya, bw'ogira bw'oti n'akunenya, bw'abeera n'omukolo n'otagwetabaamu kubaako kyokoze n'akunenya. Kati okunenya okwo okuyitirira kibamu baga nti nze gundi namukola ki? Namwisonyiwa. Kati okunenya kasita kuyitirira, abantu ensobi ne bataziwewula, kivaako obuzibu bunene, famire ne zikola ki? Ne zisasika. Kakati abooluganda tuba twagala tuwangale ne baganda baffe, twejjemu okunenya okukola ki? Okususse. Gundi talabise kwakiika, ayinza okuba ensonga lwaki tazze. So siganga ajja ati oyo baamala, ate ffe tunaayogera ki? Wano ewange ayinza okujjawo
al-itaabu shadid, okumenya okuyitiridde. Ensonga eyokusatu eviirako famire z'abantu okubeera nga zisasika Allah n'ajjamu baraka ebintu ebitonotono. Adamu la afu, obutasonyiwa. Munno ayinza okukola akantu n'ozimba omutima n'onyiiga naye nga tetoyagala kusonyiwa, n'okaluubiriza ne mu kiseera ekyokusonyiwa. Famire etudde n'oganza okusonyiwa omwana oyo, omuntu neyeenenya ne bamufukamiza. Oluusi gwe bafukamiza mukazi mukulu, musajja mukulu alina n'abaana, namugaa kino kika fukamira bwe tondisengawo ono oli mwana kuyitonde mangu, ne bamufukamiza wansi. Namugaa mwana gwe kusonyiwa, gula enkoko, okole ekijjulo, ogule embuzi, ffenna otuyite nebyamuteekako tabisobola. Okaluubiriza. Famire awo zisasika. Ono gw'ogamba gw'okaluubiriza olwo alina amuzaala. Taata we oluusi atudde atunuulira, naye ng'oluusi amukaluubiriza. Taata we muto, oluusi sengaawe ojja kumala kukola kijjulo otuyite tujje. Yewe omusajja gwe twali naye mwana wa muganda we yamusobya. Omwana ne yeetonda, omusajja n'akaluba n'ansitona olutuusi n'anga nti nyamba ogenda onneegayirireko. Nenneegayirira omusajja katono nfukamire, naye omusajja aganye tagasobola musonyiwa. N'agaya engeri seeka gy'ozze akole ekintu kimu, agule enkoko, agule enkota y'ettooke, abitwala awaka naye abiyise emmanju. Engamba la ilaha illallah. Amawulire ngazzayo wa taata w'olwo omuvubuka n'amuyita mutabani n'amugamba nti mwana wange nze nkuzaala, bw'olaba nga nkyali ku nsi ebyo tobikola ki? Tobikola. Akati mulimu famire obuntu butono n'akazimbulukusa, naye jjukira ekintu ky'olwo okusasika kwammwe Allah abajjamu baraka. Famire nga zikolera wamu ate naawe oli kitonde osobya era naawe yeesobezaako nikyo ojja kusobya, abaana bo bajja kusobya singa banaabayisa batyo. Gino kulanga famire zitandikira awo okweyuzaayuza, naye buli kweyuzaayuza kwa famire baraka zikendeera. Allah asobola okuteera abantu baraka ne newankubadde nga boononefu mu famire yaabwe ebbanga lye bamala nga bakwatagana. Kati okukwatagana kuno ne mubeera nga mussa ekintu kimu, mukisa munene. Abamu batuuka n'okufiira mu famire oli n'ataziika muganda we. Naye jjukira ekintu nti Allah abajja mu baraka. Kati famire abantu babeere nga beegendereza. Mutunulira hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagamba nti man ahabba, ayagala an yubsita Allahu lahu fi rizqihi, Allah muteerezi baraka mu riziki ye mu byenfuna egaziwe, ate n'obuwangaazi abuwangaaze ng'abutaddemu baraka. Falyasilu rahima, ayunga oluganda. Mu bimu mu ibaada enzibu ibaada y'okuyunga oluganda, kuba oyunga bakukutula, oyunga bakukutula naye yunga, lemerako yunga bintu yunga, niye bw'onoddawo n'ogi kuba tuyunga batukutula. Osobola okubeera nga abooluganda boogezaako okusembeza, bakuvuma, bakwogerera ebisonga nti yunga kababenga nasina basiraamu. Tuwene tubeere mu famire luusi abatuzaala si basiraamu, wasiramuka basiramusi n'obeekutulako n'oŋŋanzi abo nabata abo ye famire yo yoyo maama oyo taatawo. Tunula Ibrahim, taata we yali musajja mubazi w'amasanamu. Naye yagenda mu maaso ge ng'amuyita ekigambo eki amugamba nti ya abati, mu ddoboozi erya wansi erikakkamu, taata lima ta'budu ma la yasma, lwaki osinza ebitawulira? Naye ng'amuyitamu amuyita taata. Naye ffe olwaleero bw'ataba musiraamu oyo mukaafu, sirina wagenda wa mukaafu. Taata we yoyo okuggyako nga bakuyisa okukola ebintu ebitakoleka ebyeshiriki, naye olukiiko lutudde lusi kumanyagana. Genda amanyagane ye n'abategeeza otya ekituufu, nti nze ndi musiraamu, temuli basiraamu naye tutambula bulungi. Tulina kutambula buti bani kino kikontana n'eddiini yange, nze omuki omusiraamu, bakitegeere. Naye togenze ate oyagala oluusi bakweyungeko basiramuke, ate tulabise wabeekutulako tuyunga oluki oluganda. Allah tuba twagala tutere baraka, tulina kuyunga. Muzimu ku nsonga nezireetera famire nezisasika bintu obutonotono. Ensonga ey'okutaano alhasadu,
nsaalwa tutagaliza bantu tubeera mu famire nga tuli naba famire yeegi naye nga mulimu abatakwagaliza birungi. Ensaalwa nga abamu bagirina basenga abo tebatera kuba bangu akutunulira eriiso nga ddala bataata abato olusinga ne muganda we yennyini kubanga ensaalwa tetwagala tugifuwe nti bebbali hatta kabeere muganda we baganda ba Yusufu bamukwata ne bamusuula mu luzzi nga baganda be Kabiru yetta Habiru muganda we taata yogo ku nsi be baliko n'amutta lwa nsaalwa. ensaalwa mu famire mweri katonanyeshe. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. atugamba omumanyi ayitibwa Ibn Kahpani rahmatullahi alayhi rahmatan wasa mu kitontome kino muwango wonna wonna w'oli nga weeyawudde teryakulaba mu kazikiza n'owulira omwoyo gumwe gukusindika okubaako ezzambi ly'okola okwatibwa nga Allah tabaaraka wa taala ensonyi era omwoyo gwo n'ogugamba mazima ddala eyakola ekizikiza Allah atulaba. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. tubadde tunyonnyola ensonga ezireeta baraka nga tuli ku nsonga silatul arham okuyunga oluganda. Okuyunga oluganda ibaada nkulu ate nga ibaada nzito nzibu kuba oyunga bakukutula. Mu kuyunga oluganda mulimu ebizibu bingi ate nga famire engazi nene kati yeetaagisiza okubeera nga ebintu ebimu tubiwewula. Bwe tuba twagala Allah alete baraka yunga luki yunga luganda. Famire nga ziri wamu zikolaganira wamu ogenda okulaba era nga zirina ettutumu mu byenfuna naye ogenda okulaba famire nga zeeyuzaayuza kuyombagana eddogo yatuloga maama oli yatuloga maama oli ffe emikisa gyaffe yagituulira osiraani abaana ba gundi ababi baayitawo esente zaali badde ezaffe zonna maama oli yatuloga n'atufiiriza. Ebyo byonna biri mu famire naye tulina kuyunga luki kuyunga luganda. Naye ezo ensonga zembagambye ezivaako okutula oluganda abooluganda tuzeewale. Mulabanga ensonga entono bantu famire okubanga zisula wamu basalagana biroowa bantu baagabana ku kibanja ono asula wali oli asula wali obuvuyo obuli awo n'okwekutulakutula n'okweyuzaayuza ebyo biyitirivu. Naye ensonga y'oluganda mugitwale nti kikulu era enjogera gye mwogera abasiraamu egamba nti nze omukwano gunsingira oluganda njogera nkyamu. Tekisoboka. Luganda kintu kirala kizito kinene omukwano tegusobola kusingira luki ffe tukitunuulira mu kimu nti mukwano gwo omusaba yeetaano n'akuwola n'osuubira nti kyekisinga ate nga tasobola kituufu era tebatuyamba naye ate tekisobola kusinga. Weeyagala okirabira mu kufa bantu bajja ne bakuziika mikwano ne gigenda famire yekola ki yesigalawo netunuulira abaana ba gundi basomye batya omukyala asigalamu mmwe naye omukwano guno obutonotono boolaba n'akuwolayo akakadde n'akuleetamu ebyo si kyekikulu. Oluganda kizito kinene omusaayi guno Allah mweyisiza atugatte kintu tekisobola kusingika. Naye obwoga nti omukwano gunyambye naye oluganda kintu kiki kikulu era mukitwale nti kikulu kuba ibaada nnene. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagezaako okuyunga famire oluganda hatta n'abatali basiraamu famire ye. Naye mu kiseera ekyokufa tunuulira bwe yajja eri taata w'omuto si musiraamu namuga taata gamba ekigambo la ilaha illallah nkukuwolereze nakyo mu maaso ga Allah. Naye lwaki nabbi yali alulunkana taata waayogera ekigambo ekyo sina musiraamu naye n'amubeerako paka lwe yafa nga takyogedde. Kakati famire kintu kiki kirala kinene
zirimu ebizibu bingi ng'eddogo oli aroga oli mutatwagaliza enagendako mu famire emu nga beeyuzaayuza nebanga nti tugende seeko osomese ku bantu ba famire osanga banaakola ki banaaterera naye kyenalaba sikirabangako baali batudde bateesa bakoze batya era mu bye bateesa kwe kuzimba ennyumba ku kijja senga w'omumaka omwo mwannyinaabwe n'ava gye yava ng'ali bukunya n'ayimirira wakati mu lukuŋŋaana n'akunama n'aga nti bwe muzimbanga wano ennyumba munkuulanga olwoya mu ngalo n'atambula n'agenda astagfirullah mu famire y'abasiraamu bino byetwogera ebimu tubirabyeko mu famire kuba abantu batutwala oyogereko eri famire olabe nga batereera ebizibu ebiri mu famire biyitirivu binene eddogo eryo lyokka pitirivu naddala taata yawasa abakyala ababiri abasatu maama ono atuloga maama ono ebyaffe yatusiraanya ebyo biyitirivu oluusi ono azaala bawala ono yazaala abalenzi tagali ali awo mu famire wallahi biyitirivu naye tuyunge luki tuyunge oluganda buyunga bakukosa naye mu bimu byenjagala okuwa solution ze nawadde nti abooluganda obweyagala ohangale nabo bulungi beerako wala gye bali tugendenga kubalaba buki balambule naye oga nti gundi yagula wano nange wenyina okugula gula 10 tusalemu tagali ali awo mujja kusasika abaana bammwe bennyini bajja kubaawula kati abamaze okikola olukye bakole batya bakole ekyo kyembagambye bawule genda ogule emitiyana awo mulekerawo oli mukanye mpamu akasente ze neeyongereyo ngula okusigaza oluganda okusigaza oluki oluganda kati nova nogenda nolambula ku mukulu wange ono ali ekyengera ajja terukayya nogenda n'omulabako olaba ogenda n'omukwano naye kati mubeere wano akoma wano oluusi abamu babeera nga alina entondo obanga alotya essaawa zino nga tonaba kujja kundaba waliwo emyaka abantu b'emyaka gye batuukamu nga gya ntondo buli kamu akalengera so nga naawe oluusi olina ebiki ebizibu ebikukutte kakati ebintu bingi ebiri mu famire mulimu famire ezawangaza abantu n'erinnya lyabaaba gezo yatula erinnya lye nga totaddeeko baaba obuzibu obuzi kakati ebyo byonna byonna ebizibu biri muki mu famire naye bannange baraka ziri mu kuyunga luganda mutunulire bakadde baffe baakuzanga abaana b'abaganda baabwe mu maka nga tosobola kwawula ti ono waagundi naye olwaleero ennaku zino oyawula muntu yeefunza famire ye n'abakyala famire ye mukyala we baana b'abaganda baffe tebasoma baana b'abanyinaffe bali eyo tebasoma tobusobozi tubulina ate ne tubeera bazibu nnyo ate ne tuwembejja betateekeddwa kukola ki kuwembejja oli osanga ng'aweerera omuko namuteekako esente mpitirivu muko naye nga muganda wo tasoma okuweerera omuko si kibi naye ate ebirungi bikola ki bisingangana bisooka eno muganda wo akati n'olw'ensonga eyo ebyo byonna biwanvu ndowooza kamalize n'ensonga endala mu nsonga ezireeta baraka abantu ne bakirabanga ekyomuzanyo ittikhadhu lganam okulunda embuzi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ittakhidhu lganam mulunde embuzi fa innaha baraka erimu emiki emikisa embuzi erimu baraka ojja kugula embuzi egi ezaala obwana obwo busatu genda awo ng'olanda ng'olowooza lwaki bannabbi bonna allah be yatuma basookanga kulunda mbuzi teriyo nabbi ataalunda kuki era nabbi baamuza n'agaa nti naam kuntu aru'aha nalinga nzirunda ala qarabiti li ahli makka obusente bampangayo obutono abantu b'omuki b'omumakka teriyo nabbi ataalunda ku mbuzi kati nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi yagaa nti ittakhidhu lghanam mulunde embuzi fa innaha baraka
zirimu emikisa. Omuntu okulunda ku mbuzi obulunzi n'olunda ente. Olaba abantu abalina ebyobulunzi ebyo abalunda gw'olina ettaka ate tolunda. Omwana oba mugobe Makerere n'otundako ate 5 ku 5 ye atunda endiga egi n'atunda embuzi egi oba n'atunda ente egi n'aweerera omwana ate n'asigaza nezisigala nawo naye ate gwe ettaka oligyeko. Ate era nga nabbi aga nti omuntu bw'atunda ettaka azzeewo ekyo kyennyini kyatunze. Naye ate ffe tutunda kukola ki? kumalawo. Abantu bali kyoboolaba abalunzi balina ebyobugagga biki zizibaita baraka. Naye nabbi aga nti ettakhidhu lghanam, mulunde embuzi fa innaha baraka, zirimu emikisa. Olwaleero kankomaawo mulundi ogujja bwenja okutandikira n'ensonga endala zitujja okulaba biidhnillahi taala ezireeta baraka. Ngenda kusaba sheetu tusooke tumuddemu yadijja okumuddamu bye tubadde twogerera nti oyunga bakukola ki? Bakukutula. Naye ekyo kyayogedde nti boogera ekigambo n'osigala kutunula era kyoba osigaza asigala kutunula gwekola kyoteekeddwa okukola. Obusiraamu bungamba kino nkikoledde abooluganda oba bwe bakola ebirala nze kankole obusiraamu kyebukola ki? Kibundagira. Ekikulu kya byonna oluganda nga bwe twagambye nti ibaada nzibu ate era buli omu emukwatako ate era teryalimu famire nga teri mu mitawaana egyo kebe yange erimu emirerembe naye olina kweyisa otya eri banno. Oluusi oli akusindikira shayatini, oluusi olina kukola ebintu byolabira ddala nga obutuufu akulagira ddala nti tayagala obeere na mu nsi ebyo biri. Naye tubeere baki? Bagumiikiriza. Mulaba ate nga famire etuuseemu eddogo erijja ku sayizi eryo ate obako wokola ki? Wokoma n'osigaza ekintu eki kumanya nti banzaala gindi kuba eddogo akati bakuyise ate bagenda kukuloga. Waliwo okumanyagana bateze bakuwa obutwa ng'era ogenda eyo. Akati famire enzibu ate era abo bennyini boozaalibwa nabo bakola ebikyamu. Kati wodda ku bino step manza ate vulugu ali awo muki mulala. Naye nze mbakubiriza ekintu eki famire zonna tubeere basiraamu. Kyendegeeza obusiraamu tusiramuke emitima, omuntu abeere musiraamu so si busiraamu buno bw'amannya tuzaalibwa gigundi tuzaali jjajja baffe bataano basiraamu. Tubeere basiraamu ebikolwa nga busiraamu bwe bukufuga. Otegeere nti okukola munno ekikyamu okumusindikira shaitaani kibi. Olaba otya nga bazisindikira mwana wo, olaba otya nga bazisindikira maama wo, naye gwe n'okola munno ekikyamu olw'okuba akugizika. N'ekyo oli kyayogedde nti abamu bagagawala mu famire ne bazivaako n'atandika kuduula kuvuma. Abo tebaagala kukola ate oluusi baagala tebaagala kukola be baamulabira ye muto. Oluusi ne bamuwera n'omuweerera ku ssente zaabwe naye n'atandika obbojereegera tebaagala kukola. Basiru n'abavuma obusiru yemwe mwabaki abali ku kyalo babukubi misota ava Kampala alina mu binu akati yambala mpale za ddala famire nzibu ibaada nzibu. Naye otunaaba tufunye obudde ate tujja gisomesaako nga omusomo gwewawulidde gwa famire biki biteekeddwa okukola biki ebiwunga oluganda biki ebyawula tukoze tutya okuvuunuka. Mashallah kintu yanza okujjako okusaba okuwumbawumba n'okusibula eggwanga. N'okuwumbawumba kwange tunoonya baraka eri Allah tumusabe Allah azituwe nga tuyita mu bintu ebyo. Naye mbakubiriza abasiraamu tubeere bakakkamu mu buli mbeera yonna. Tologa muntu olw'okuba akusinga ku binfuna. Tologa muntu olw'okuba maama busiraamu kola ki? Siyamuzaala. Tologa muntu olw'okuba Allah amusitudde. Tubeere bakakkamu. Naawe manya nti Allah ajja kukuwa essaawa yonna. Bwe tunaamatira ekigambo kino abantu bagenda ne bagwamu essuubi. Olina nga nze Allah yanvaamu takyampa. Nze nyamba abantu ekigambo eki ebbanga ly'omala nga tomanyi lunaku lw'ogenda kufa suubirangayo essuubi Allah okuwa okujjako ng'omanyi nti ofanja kati amanyi nti enkyafa oyo aba alina ssuubi ki? Talina. Naye oba tomanyi lunaku lw'ogenda kufa gwe wanjaga eri Allah musabe Allah ajja kukuwa
kuba okyalinayo kiki ekiseera nga asobola okuwa ate mugabi ensonga mugagga olina kino abaana ba Allah batadde mubaraka naye emikisa muginoonya eri Allah tegiri mu masabo tegiri mu njiibwa tegiri mu malaalo tegiri mu buti tegiri mu nseenene albarakatu min Allah mikisa giva eri Allah yekka teri muntu mulala agaba mikisa bakulimba niyo bano abeera nga ku radio abeera nga ku TV ng'omujje tubanaaze tubawe emikisa ebyo byonna tebiriyo emikisa giva eri ani eri Allah banayi mwe n'abadde batuwuliriza mbatumidde nnyo era mbaagala nnyo nsigadde nze Salimu Bosa wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh